Akatambi kano akakwatiddwa kamera ekesi ya poliisi kalaga omusajja yalumbiddwa abavubuka abasoba mu omu ne bamukuba ensambaggere oluvannyuma ne bakuulita n'ebintu bye yabadde nabyo. Kabaddewo ku ssaawa 2 mu kiro ekyakeesezza olwokuna lwa wiiki eno ku luguudo lwa Ben Kiwanuka mu Kampala. Eyakubwa tukitegedde nti ye Thompson Mugisha omutuuze w'ekyebando mu Kampala. Wekituukidde mu maka ga mwannyina emutundu e Nalumunywe nga Mugisha akaggyibwa mu ddwaliro okufuna obujjanjabi. Mu kiseera kino tasobola kwogera era bye tusobodde okutegeerako okuva mu kamwa ke ye awandiise biwandiike. I never saw anyone following me, ekivunulwa nti teyalabye muntu yenna nga amugoberera. Akatambi katulaga azabadde ssaawa 2 ez'ekiro abadde ova okukola oba wabadde ova kujjayo ku ssente ku mobile money nti abantu bano balowoozezza olina ssente kuba tukulaba ng'oweese n'ensawo. Yabadde ava mu wino ng'ayagala kumanya ebbeeyi ya oven ey'amanda gye bakozesa okufumba keeke. Singa teyabadde muzira kise yakebedde Mugisha n'amugyamu akasimu ke baakazaako eri amapeesa, ab'enganda z'osanga bandiruddewo okutegeera ebyamutuuseeko. Ssaawa zabadde 2:30 kati ne tufuna essimu okuva eri mami nga bamukubira. Ne bamugamba nti yegwe brother wa Mr. Thompson. Baali wano bamukubira ali mu kitaba kya musaayi. Bwe twatuuka mu ddwaliro twasala nga ali unconscious nga tasobola kwogera nga wano wonna waziibye nga kiraga nti yamukubye nnyo. Olwatuuse mu ddwaliro e Mengo abasawo ne bamwekebejja. Kati doctor not advising nga tukozesaamu tests nga a CT scan okulaba oba afunye internal bleeding oba amagumba gakyali in their right positions ne bagikola good enough nevayo nga nnungi. Yali akomplaininga nti n'omukono gwali gumuluma ne muno mu mbirizi nga wamuluma ne tukola kye bayita shoulder scan nga nayo nnungi. Olw'obulumi bwakyalina naddala mu luba tasobola kugaaya. Tugamba nti bwe bamusamba ennyama zaakola ki zeegatta woba obulumi bwawulira nga tulina okumukwatirira omuntu omu naholdinga left omulala naholdinga right nasobola okugaininga that stability nasobola okutambula. Bano basabye poliisi ekola okunoonyereza okwannamaddala okulaba ng'omuntu waabwe afuna obwenkanya. Singa kibadde kisoboka ne tumulabako physically ng'okunoonyereza bwe kugenda ku maaso ne bamunoonyereza nako emisango emirala gy'abaakoze oyinza okusanga ng'oyo yamukubye ng'alina obumenyi bw'amateeka bw'abadde akola. Poliisi wano ku CPS e Kampala olunaku olwaleero erina omuntu omulala gwekutte ku byekuusa ku mwami eyalabikibwa mu katambi nga kubibwa omugere ogwamusula wansi ne bamubbako ebintu byomwali ssente $45,000. Akwatiddwa ye Mugisa Derek ono nga amanyikiddwa nnyo nga Musota. Wano wenyimiridde emabega wangaawo we wali poliisi eya Ben Kiwanuka. Okuva ku poliisi eyo n'okutuuka awali kamera omwami we bamukubidde ate era ne bamunyaga waliwo meters nga 8 ku 10. Kati abantu betwogeddeko nabo naddala abakolerawo bagamba nti oba oli awo poliisi tekoze kimala okulaba ng'ekuuma ebyokwerinda by'omu kitundu kino. Obubbi bubadde bugenda mu maaso ku kino ekifo ate ne accidents zigenda mu maaso naye nga poliisi yo yesulwe gwa naggamba. Ebyo bikola Kampala. Ebyo tasamubirabe site tebikola amawulire. Kuba site bo bakubirawo. Abakolera ku luguudo lwa Ben Kiwanuka mu Kampala batugambye nti n'okutuusa kati batambulira mu kutya olw'ekyo kye baalabyeko. None of the people working here bali safe, tebali safe. Yegwe alina okwebeereramu. Oyinza okusanga abasirikale abateekwa kurawuna kitundu ekyo badde bali mu kurawuna ebitundu ebirala. Atwala ebyokwerinda mu kitundu kino Robert Kyagulanyi agambye obuzibu buli ku poliisi kutabamenyi b'amateeka be babaloopera. Poliisi eyongeremu obukuumi ate batuwaabwe ekwata omubbi ate ereme kumuta bamutwale luziro bamyaka 6 bemeka kyageza ne munne tajja kuddamu kola ekyo. Abamu bakitadde ku bbula ly'emirimu eriri mu bavubuka. Omuvubuka naye talina kyakulya kati akirowooleza mu ggwe ekitegeeza ajja kukuba akuggyeko ebibyo. Oyinza okugamba nti kati abamenyi b'amateeka batandise akakodo akapya ak'okkuba n'okutta abantu nga bakozesa ensambaggere. Si kibinja naye bobbi omubbi ayinza okuteebereza nakugoberera nakulaba nti ono ayinza okuba alina ssente. Mugisha kati wakusatu ku bantu abalumbiddwa ne banyagibwako ebyabwe mu ngeri y'ensambaggere. Susan Nanyanzi, Agafeeyo ku Spark TV.